Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios egikwanjulira osuzeeyo otya ampuliriza. Eyakoze weebale ng'otuuse ku mulimu nga wasuzeeyo eri abasuzeeyo abakoze obudde buno bannyuse eri abagenda obugenzi okukola eri abanaatera okunnyuka obudde buno wonna w'osinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo nze ndi mu studio za Radio Simba. Abasuze mu club nga mukola saabadigize eriyo abasuze the clients neba client bakulu naye oli ye yabadde ku mulimu mukulu nnyo kubanga increasinga emirimu ne obungi bw'emirimu. Of course neba client abagize nabo batuyambako ku increasinga batugamba nti Kampala juzi nabadde nsoma nganga nti Kampala is the party night of East Africa kati. Abantu balinnya bbaasi okuva e Kigali ne Kisumu, Eldoret, Nakuru ne bajja e Kampala ekiro. Asimanyi. Ne bajja e Kampala ekiro. Kati bangambye okay ne bajja ne bachakala. Bayingira wano Friday bavaawo Sunday. Bangambye Masaka is a huge beneficiary of traffic kasita ebinyeebwa oba nakyekirala kye bali masaidi y'ebukoba nti kasita bakungula ng'ab'e Masaka bo nga baharvestinga nti era eriyo ne traffic ave e Kampala business eriyo ne traffic ave e Kampala yali specific to gender. You are saying we have become a market. That's corrupt. No, it is not. It is very good market. Bangambye we are market for G-nuts of Tanzania. No. When they sell their G-nuts, nga bajja bachakala e Masaka. Simanyi oba bazibu oba baki olutunda ebinyeebwa saidi z'ebukoba mpaka Mwanza bafunye kasente okuchakala tebakkirira Dar es Salaam kati basinkana baze mu bus kuberwa ebyo gobimanyi kati naye bangambye traffic endala kasita ab'e Tanzania batandika okujja kasita ab'e Tanzania batandika okujja eriyo n'abawala abakola ku 7th Street ne ku Speak Road nga nabo bakkirira Buddu ate kankubuze basinkane ne Arusha bandigenzeyo ne very expensive yeba tourist silowooza nti oyo mulimu w'ebinyeebwa asobola okusobola kosti yo mu Arusha Arusha natuukanga ne airport practically eri mu game park wakati naye mpuliriza Gasimbagane ekyo si kibi eri economy eno naddala nga World Bank etukanga Charles buuza abantu abatuuliriza abaagala Katonda w'amaanyi Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa musiima nnyo olw'ekisa kye nti nkyali mulamu neeyo nagyanzije olaba nti ntuuse wano ate nkyaliwo. Abantu bangi balina okusiima naye nze kasita nagenda ewammwe n'endaba ziri ensozi ze muvaamu eri tukyagala otukeko lw'enshama kuba lw'enshama n'oyogerera ku Radio Simba ate eri ennyanja y'omunnyo katwe twali tugwina we had a project yes nayo mawulire nga bagamba nti abantu badde bakuŋŋaanyamu omusenyu omunnyo nga basanze okukaaba nti banaddawa ennyanja ekalidde awo nakulira manyiwo nnyo nawe wali okuŋŋaanya munnyo twali tuyina paddock mu munnyo kisula yes I know how to do it nagukola no shortcuts wonna buli awo wonna mbumanyi nzibiriza amaaso wani mbulaba and I left there my two brothers babaziika eyo nali ndaba documentary banga sidde ne mabega nga oli yagendayo ku recordinga documentary alaga health hazard eri mu kusima omunnyo ogwo. Which one? Lake Katwe. I know it is, but which other? Nti bekapika engoye nga 5 omunnyo guleme kubatuuka ku mubiri naye nga gubadde gubatuukako a lot of them babadde bafa bato because life expectancy yayo ebadde mu myaka 43. Okay, by that documentary nga baga nti abantu baayo ku myaka 43 aba awangadde kati bano balumishana abaddukayo
be bawangala mukko. That's possible. Because nagenda ine mbuza nali manyiyo Haruna nagenda kubuza nga naye yagenda. Ayinza kubanga yali nia ono. Inga tiyali mu physical. Tiyali musimu wa munyo. Onyeyo abantu bakula nayo ka yetuma afumba ebi stories. Chote yantu ntusa ku level yo. That's an insult in the morning. Na kutegeeza nti mbadde nwana for Africa for 60 years. John Buzaba. You tell you a student nga tuwana for Africa. Banange bonna batuuliza mbalamusiza nembebaza kwa nti mutu obudde ne banafa basimba batukyaza nange sema kwebaza Mukama Katonda kyakyankumi okutuuka kimyaka gino nga nkyali mulamu n'abantu bange bonna. Ampuliriza Gasimbagane ngo kyategeeramu. Haruna kana bitaliiwo John Kakande yatuyisa mu mawulire. Sebo wa mugambye dda. Yadamanyise bate John yali mukuŋŋaanya asoma amawulire buli lunaku talinga ggwe. Omanyi ono Romshana bwe bate baagatimbye ku street kati mu season y'enkuba. Unaagasomera ku Nankani. Mu season y'enkuba Romshana tasoma amawulire. Kyensonga lwaki amawulire galiko stable. Romshana. N'ikibazo ndabye agasomera wano. Ne mwanga Kivumbi mulaba agasomera wano. Emu ku story sebo gyoyogeddeko ya World Bank. World Bank yatugambye nti tejja kuteesa kwogera kuwa Uganda buyambi bupya. Is it buyambi or loans? Era buyo loan. Loans buyambi. Uganda nti omuntu wakuwola batakuyambye. Obo si buyambi. Mbeera ngenda sasula. Okay, naye yagansi tejja kwongera kutuwola ku Uganda ewa loan ne grants. Yes. Okay, ekyo kitegeere. Era manyi edda naye kati simanyi nti aba Ministry of Health n'abalala b'ekikanga ekyo badde nga bafuna ensimbi omudidi kati mawulire g'amaanyi FDC sebo eri mu nabe nabe eyagikuba mukozesa olugano lwangu bali mukatubagiro kati ate oyongedde okkalubiriza Romshana abadde tategedde nabe kati ogize nti bali mukatubagiro ngazina n'owenkufu bali mukatu is okay katubagiro ngazina n'owenkufu omukulu mukwano gwose mujusebo Ibrahim ekifo bakimugjeeko ne bakiwa omukulu naye ate mukwano gwe naye mukwano gwange Yusufu Nsibambi era nasembeyo mulaba we twali tuva okuziika Haji Kyanjo twakyamawo nekanaabi ewuwe wali Jalia City nange nayimirawo tumala okulya ekyemisana era netumusanga netunyumyamu kifo kirungi nnyo kifo kirungi alina n'ekirala emijeera awo era bw'oba ogenda bw'okyama emijeera tomuyisaako ssente muganda wange naye tekyetaaga ssente oyo sebo tomuyisaako ssente omudidi gwalina sirowooza nti waffe lwaki oziwa abazungu sebo wiiki eno gwatera okuwomerwa ennyo kakofi wiiki eno wabaddewo olukuŋŋaana lw'abakulembeze b'ensi ezirima kofi ezirima emmwanyi sebo nafuna invitation nga singa mulimi nga munywi ndowooza ng'omunywi unfortunately ng'obupakasi gye mpakasa tebunzikiriza kuvaawo obuddo nga teri transferable kibazo yantwala nandaga empeke za kofi nanze nalimba nalindooza nti mpeke nga panado kapso si mpeke kapso ya kofi si mpeke osambu suzi mulimu kiteke mu Luganda osambu tesi mazinga kapso kiteke mu Luganda muzita mpeke zeddagala kale gwe mukulu kibazo manyi oli investor Airtel nayo yagambye nti ejja kubaguza emigabo 20% nga MTN okusinza license yawe nga weeragira abaagala okugula emigabo berinde waliwo amawulire bambi agatanyuma omu ku bammemba ba parliament
okuva e Kasese batabani be babiri ne batwala ku poliisi ne babatwala mu kooti ne bagwako omusango gw'okunywa ebiragala gwakozesa biragalalagala nti era babasanga n'enjaga munange okkiriza ne babatwala mu kaduukulu myezi 6 nga kisuubirwa agamba nti banaaviirayo ndowooza bajja kubanga bateredde. Abakugu bamugambye kyeyakoze kikyamu nalabye nga bamugamba nti si kituufu naye nagamba ne batwalako mu rehab bwe baavaayo bwe baakoma bwe batandikira. Ekizibu kye tulina nti n'abantu abeetuumye rehab nabo bangi nnyo. The best facility balawize butabika. Yes, but it is overwhelmed. Abantu bangi bakizuula nti kirimu ssente kati nabo beetuuma ddala batuuma rehab. Story yagamba nti ndako ngasoma story yenyini ngagamba nti omanye ekyo sekiyita rehab is an isolation center. Kanyinga nti kitegeeza n'omuntu ne bwomukumira waka n'okola wa isolation yo. It's an addiction oba olina okubeera ng'ogimujja kompola. But mukulu kibazo wo statement gy'obadde ate yenkulu nnyo. Yoga nti it's overwhelmed. Bw'obanga olina eddwaliro nga likola ku addictions ku ndwadde gy'emitwe neribeera overwhelmed, then kitegeeza and you are not even industrialized, then kitegeeza you are in very big trouble. We are ate nga baana bato. naye omanyi John katono nnyo ne Kenya ebaddeyo story ebadde trendinga nnyo yo yanjawuloko ku rehab naye ya homes ezikuumirwamu abakadde n'abantu abakulu. Bannakenya bagenda bakizuula ono ayogedde ku industrialization buli lwe twabanizing ne tu industrializing kati John ogenda okutuuka abaana bagenda bakola kati bw'okaddiwa abaana nga bakuteeka mu nga balina okuteeka gye bakulabirira. Bannakenya bakizuula mu bizinesi ng'abaakuna aba rehab nabo kye bakola ne babikuŋŋaanya naye babadde ba mistreatinga abakadde okufa obufi. BBC yakola series ebadde ezigoberera okumala emyezi endoozi 3 ng'egoberera ebyo ebiyumba by'abakadde naye ng'abakadde babacapa emisipi babalyako emmere babakkiriza kulya mmere bw'anaalya emmere ajja tusumbuwa okugenda emmanju si biwakanya bituufu naye bajja bakola ne documentary mu America temanyi nayo ne Bungereza temanyi nti abakadde teri gye bayisa bulungi era eyo enkola ey'okuteeka abakadde mu biyumba teyewaliko oluusi oyinza okugitegeera naye si nnungi nnyo. Nalaba taata wa Dick Cheney mu kitabo kya Dick Cheney in my time aga kitaawe yeeronderawo ne wajaaliraga naga nti nja genda sinna genya tanatuuka kukugenya nnyo naga nja genda sinna genya era nengane iba n'abazungu baabaki bwe yayita abaana be ng'omu vice president n'abaga nti kakati buli omwana alonde mu kyayagala wanaki awaka kyayagala okutwala mukitwale ebisigadde babitwale kubigaba babitwale state yalina foundation gye yali abigabidde wamu n'ennyumba n'agitunda ng'akyali mulamu nti kati nze ngenze mu old people's home naye teyali wa mukisa kubeerayo myaka mingi okusinziira ku Dick Cheney. Naye nga Dick Cheney kyamuyisa bubi nga naye mukadde ono oba yandizze ffe ne tubeera naye naga nti si bwe twakula kyeri kyenyini yali mutuufu. So mukulu kibazo kakana ina ka office ke kalimu amawulire kalimu bakakutegekera abantu kutegekera lumu ndala oyagala nnyo ebyenjigiriza weekend bawansa mawulire nti amasomero 3,400 gakyalemeddwa okuteeka information ekwata ku baana bebalina amasomero gaabwe ku system ya gavumenti gyebateekawo nti era bajja gajja prices almost half. Omanyi Uganda enyuma olumu ebinsesa bizibu nagenda ku NASA ninayo mwanyinaza ayinayo business kati bwe ntuuka nsanga abaana batudde ku laptop bajuza enteringa data nze nebino nga bimuyingiza ndaba byamasomero mwine essomero naga nti
ffe tubakolera mulimu Yeah. kunze okuyingiza ono data ali basic Yeah. nti essomero teriyinaayo omuntu ayingiza data ono olowooza babimanyi babireeta kunze n'abaana abasoma ICT mu ssomero bennyini osobola obbawa data ono nga coursework ne bamukuyingiriza ogende bugangali eyo gye nasomera bwambala tojja kubafunayo aba ICT ate mukulu kibazo ate mukulu omusana oludde okutambula amasomero gavumenti ebadde gagabira kompyuta ebintu biri mu internet is very slow ate ngenda nenseka kubanga gavumenti kati ministry of education ekiwaana muteekeyo abaana balowooza nti efunye magic bullet ejja okugjawo ghost students bakulimbira bwereere nze oyo musomesa yanyumiza kibazo alina abaana babiri abawadde nini ye essomero lifunye nini yo bamutaddeko abaana bana basubmitinze ku district tebalina bufaananyi tebalina kikigana okufuna ebifaananyi I mean it's not rocket science because obwana bungi mu kyalo butasoma ojja kufuna obwo buteekemu nze nini eri authentic parent tamanyi nti bamutaddeko abaana bataano ng'alina babiri kubanga parent bateekako abaana abalala mukaaga parent talina access ku system kumanya nti abange nabawa abaana babiri naye nga muntaddeko basatu the best method omanyi nakolera operation Felix Rubanga PSA education kati neteekawo ofiisa ku kyalo unankono ku ssomero eri register present sawa girabako primary very good kakati bala abaana be bateekawo nga bagamba present kojja muno nga ono omwana waani wapita kibazo kyalo ki kati n'ogenda ku kyalo okulaba wapita kibazo gyali n'oyo omwana bawaali kati bwe bakizola ntubanyina muyoyo mu bunyolo bati head teachers baddukanga nabiina live ng'olaba adduka n'ayingira olusuku live tosaaga gwe seera n'oyo data nali mmanyi ekyo kyangu naye okuva lwe nakisanga nga amasomero gali wakiso oba gali wabano kibaale naye nga data bamuyingiriza ku nasa nenga nti anto gamba abaana ba nasa nyingirizamu empewo yenkana 10% kati nasa yakikukolera era mu masomero era waliwo enkola empya gavumenti naye naye nsuubira nti yagirangirira dda naye nga bagikomezzaawo ate ne bagigaziya nti essomero terikkirizibwa kuba limu nga lirina pre-primary ne primary ekyo nakirabye nti baseparatinge sina kumanya logika nalabye nga baga nti bano abaana beetaaga birala ate gwe expert mu bintu ebyo abaana abo abato baba beetaaga okuseparatinga n'abakulu naye mu mbeera zaako beetaaga amasomero abiri ne registration bbiri bali beetaaga separate set bwe muba muyina space musobola okubakolera section eyaabwe nga teba-interactinga n'abakulu balina gye bazannyira balina gye beebaka naye bano baagambye nti bakole separate licensing masomero abiri cities ziri separate it's the ideal bedmaster babiri owa pre-primary nowa primary naye gavumenti yatandika okurecruitinga abasomesa ba pre-primary anti bo balagidde kiri gyoli kulagira sebo olutalo luli mu Bank of Uganda eyo acting governor is one of the most hated person in the Bank of Uganda now. Which newspaper was that? Okusinza ku mawulire. Chaze mawulire chagagamba is the most hated. The headline. Boisma bene. Omanyi ekizibu kyakisa ayagala kusoma headi. Okondensenga. Because that is his personal feeling. No. Walo newspaper oba radio yagambye. Governor Bank of Uganda acting governor is the most hated. Bawandikira ne mukwano gwo ekiwandiiko. Anko nti omusajja ono sebo mutujjeeko tuwe governor ate kibaza amanyi waki yali most hated kibaza amanyi ku lwaki era omukulu n'ayingirawo n'agamba mujjira mulindako kibaza amanyi ku lwaki ebibeere mu Bank of Uganda ebintu mujjira buteeka ku era Bank of Uganda nalabye naye John abantu bawe perspective nti yabadde
whole bank review mu human resource ne mu kukola restructuring bagenda kola restructuring ya Mutebire buli organization ebeera mu restructuring ebeera yabali abawulira nti banyigirizibwa of course his experience yange jemanyi nti banga esinga amakampuni ago ab'ebitongole ebyo bireeta gwe bayita consultant ne bamuwa kibaagala okukola consultant tumutuma no twagala ogijjewo twagala ku reducing money power by so much kati consultant namanya nabiteeka mu luzungu olulungi obwebuddo Juni nedda consultant ajja ne tumugamba tulowooza tulina ekizibu kino nekino kwata genda okole baseline study oba survey otubuulire bw'omala okole research okole ne recommendations bw'ozireeta ne tuzitunulamu waliwo omukwano gwange yalinga mu Uganda Wildlife Authority nga waliwo olutalo wakati we ne MD era ne baleeta consultant ripooti yagenda okuddanga ekifo kye kiri phased out katonza kungana nti consultant eraba nti ekifo kyono tikiri naye menyekera kigubuuza kibazo tomanyi ekireeta ekizibu mu Bank of Uganda ate nze nkimanyi nkola mu Bank of Uganda oyitayo nkola mu Bank of Uganda kibazo alema okutumenya sijja kukoma nga soogedde ku byakulya ensonga bbiri mbadde nsoma enkyaleero amawulire omuceere gufuuse omuceere beeyi erinnya okuva India bwe yalimiriza amataba agali e India n'omuyaga ko India omuceere omweru teguva wano the white rice in addition to that ne bakkiriza bagaa nti ate kati beeyi and naturally India is among the world's biggest number one producer ate yagweriira ate ne Thailand nayo neteekawo bbaani ne Thailand yataddeko bbaani kati the next biggest is Pakistan ne Pakistan uses its rice as a security kati awo naye ate bakyakaya neeyo ate wanekalangala nga bagamba nti abalimi b'omuceere baleese obuzibu ebigadde mawulire mu newspaper basaanyizaawo ebira n'entobazi ekalangala nga balima omuceere ekirala ekireese obuzibu mu ggwanga wano ssebo butungulu onion obutungulu kakanja mu retirement ogenda oyonooneka otandise n'okutunuulira ebyomufumbiro naye simanyi nti Tanzania yano yesinga okutuguza fene Kenya obutungulu obusinga obungi naye bagamba nti gye bulimu eyo mu Uganda ebaddeyo ekyeya kumala ebbanga mukulu kibazo mu America one of the states Hawaii the Thailand omuliro gwayokyeza zinga akamu negugasaanyaawo what do you call wildfire liira lwayokyeza nekwata ebizimbe naye lwokyeza abantu lwokyeza amamoloka engeri abazungu gye bakyogeramu ng'olowooza nti abantu abafudde basinga battibwa e Ukraine buli bafudde bangi nkaga mu something bantu bangi awo nnyo eddeero ekirala mukulu kibazo ne Sudan mukulu kibazo mu lutalo omusajja wamagala kadiwa mukulu kibazo ne Nigeria Nigeria ECOWAS bikalidde ku matama enanka meeting yabadde suspended abakulira amagye babadde balina okusinkana badde nesunga okulaba olutalo lwa Nigeria mu Niger abakulira amagye babadde balina ate lwa Nigeria olutalo lwa ECOWAS wabaawo liida omanyi John ffe wetwakulira waliwo ECOWAS ng'erina ECOMOG yalumba e Liberia ne Sierra Leone gyesunga nti kandabe olutalo walonze turevyu amawulire ECOWAS tagimanyi Nigeria nti ebadde ebukula ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire asinga okutunda omuceere omungi mu nsi akyali India atunda 36% of the world rice ate nga ye namba 2 mu kulima omuceere mu nsi yes
ye namba 2 mu kulima omuceere mu nsi yonna. China yakulembera. China yasinga okulima naye mu kutunda ebweru China wa mukaaga. China agulima n'agulya. Thailand ogambye Thailand naye ya blockinze. Thailand ye namba 2 exporter. Bwe twagende China n'omukukalabi ekimu taliiwo namogera ko tajja kwegaana. Kitegeeza omuwaayiriza awulira nno Kanabinga ayagala omuceere menu dibatwanga tukuli muceere. Kanabi n'agamba Abachina muti mulina ku muceere wano. Abasajja nga oli muli wa muceere sibunga gwa kunoonya. Era oluvannyuma Abachina bantu balamu baguleeta bamuleetera gwa China. nina gwe nasanga mu byalo mu America. Botosobola kubasaba kintu nekibula. Bayinza okuba bagukola. Nina gwe nasanga mu byalo bya America. Tebaguleeta. Gwa brown bwe guti eriyo black brown babeera naye kuno tebaguleeta. Era najja n'ebipakiti byange nga nzunga nabyo bwe natuuka ewange bagundekera bangamba ojja gulya. Kuno baleetako America bose baatule kasooli wa brown. Yali wa yellow maize. Abalw'omushana baali bakyalirwa enshamu. Bakyendala mutemu Gasimbagane tukomawo. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Pira kibazo mu studios ejikwanjulira. Charles Romshana. Muwanga Kivumbi asibye tayi olw'omukaaga. Tatera kusiba tayi ku weekend. Ate seeri emyufu ayina tayi emyufu. Nali n'ababaka ba palamenti abeewuwe. Ng'eriyo ne kazanyiriza azannyanga Muwanga Kivumbi ng'agize wali naga nti kansoke mbeeremu Muwanga Kivumbi. Erino ni Patisani. Saati ya bulu. Saati ya strip. Bluish. Ojadi mayarinzi. Ye China. Ye kala ya socks. Ziri yero. Akatunda na. Ziri yero. Sebo wakamera. Chari sari kala blind. Chewali wanu kayero na kamu. Ne charisi. Wegati obukumpanya Katulinde panti. Omuhoyo eyoje gubeera. Reka. Sebo ekinyambaza kwanyonyole. Ekibanyambaza ebintu bino. Waliwo TV ensabye face off. Nga nvudde ku sawa mukaaga. Ate nga benva wane engande ye mbyalo eyo. Wali abantu banga bayina emikolo. Jengendera nyine kanzu. Benva wano. Nenkola interview nenjimala. Bino byonna ngenda bijjamu. Nesale kanzu. Kati Charles ne Charles lero ekisigade mu konvoyo agenda kubeeramu ekimoloka kiri. Kakati ate mubuuze kakati TV temwagala nga ayambadde kanzu. Kakati buli kintu kiriko ebyakyo. Toberanga kasobeza. Olaba bafather olujja bwati ng'agenda wali ng'ayambala. Ngolo eneme yinyange. Kakati biri yengendako bya. Anisi why kwachi yakirese? Kwachi balese nyambala yo. Umuntu ali mu resistance against life presidency. Tosobola kubana biseere birowooza kati wano neetaga osokisibwesti wano neetaga kakati obuzibu ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire muve ku nyambala ya Muwanga. Obuzibu Charles bwayina. Era bidengo jeko kubeera mu resistance ate waliwo abanonda. Nabyo birala lumuna defending amayirungi wane era nchaga defending era otalo mwalu wangu abagenda mu koti bayite bamanyi bigambo bizibu kakati ne inshallah tujja kusurviving naye ngebyo byambaka kikirira abebutambala si Muwanga Kivumbi w'okusimba. Ampuliriza Gasimbagane Muwanga omanyi agenda kuwoza eriyo munywanyi wange. Eriyo munywanyi wange amanyi Muwanga era wetwali wali n'ababaka ngaga ne Muwanga yakyuka omanyi Muwanga yayambalanga esaati y'enjeru ey'emikono emimpi n'asiba ettayi nti yali Muwanga waffe mbona naye kati Muwanga naye oli n'atugamba nti Muwanga yambala esaati njeru asiba ettayi myufu takyuka.
nti era oli yagaa nti ayinza okuba yaleeta essuuti ze bbiri okuva ettake akyusa nkyuse era abamanyi nnyo am a very conservative economist. awo naawe olinga Museveni wavaawo nkirabye omukolo gw'amaanyi olaba ni Aisha Kabanda waali mukolo gw'amaanyi ayambadde busuuti eyo ku mutwe eki otegedde fena gyetulaga Aisha omulaba kati ndowooza Gasimbagane ne bannamawulire ntayo ekusse John tuli mu buufu bulungi naye omanyi oyonoonese kati naawe otandise kuwogera nga bali manange I'm looking at those who are satisfied. John weekend eno olw'etteeka liri simanyi oba lwatteeka eryo lyokka because natunuulidde Ethiopia has a harsher anti-gay law than Uganda. Actually, weekend babadde bagenda ne mbiyumba nga bakwata ba gays oba mu mabaala ge basuubira. Naye World Bank tennateeka kifuba ku Ethiopia. Nteeka gye yakitadde ku ffe. Obweraliikirivu ekisooka nti nalabye ba minisita simanyi oba baabugumye oba byebituufu immediately nga bagamba nti ho Musaasizi yagambye nti munyweze enkoba nabajja nti ono yagambye nti amabanja amapya ne grants empya alinnyeeko ekigere kitegeeza nti kuzirize tubadde twamaliriza tukyagenda mu maaso project zagenda maaso oluguudo lutambula lujja kugenda maaso nalabye mwami Museveni nga ayogeza ennimi bbiri abasomye statement ye ey'ekkalaamu ng'ayogeza ennimi bbiri sooka ng'aga nti tujja kubeerawo eyadde audience ya Uganda twaliwo naye bwe yamazidde amaliriza naga nti naye tukyayogeramu ne World Bank negundi nti tulabe nti ne mu tteeka lino bwe mubaamu obulumira teyagambye tujja kubujjamu tulabe oba mulimu obulumi naga nti ekyo situtega muntu yenna kutulagira kubijjamu kubanga ffe abalwanyi tulina okubikyusa okubirwanyisa kati mu luzungu bagiyita forked tongue. Forked tongue wawe emisoto egibeera n'ennimi nga zigira ziti eno n'eno Abaganda bagamba nga kiyumira mpiri bbiri ng'akanyolo k'olukulusalo kali e Buganda n'ebunyolo. Kati mwami Museveni yabadde awo omunyolo kwaki tumuyita munyolo akanyolo nedda olugero bwe lwagambanga manyi abanyolo bangi batuwuliriza nokyo sijja kugendayo saidi eyo. Henry Ford Milima nkutumidde n'omukulu Baguma Isoke yaŋŋamba muwuliriza nnyo waffe era abeera wano ng'atamba ne mukwano gwo Kasaija ndowooza ateeka naye Matiya amanyi olugero tuzikyuse kati kubanga anti obajjukiza obujoozi bw'Abaganda tebalina kwerabira byafaayo byabwe nabo. That is part of John, history. Ensonga engazi oyogedde ku Ethiopia oba kutiisatiisaamu tetulina kutegeera amanyiga nti omukadde akwatira ku mmere ye oba oli awo nga Ethiopia World Bank si ye mukadde we ng'ensimbi Ethiopia gyezijja tezijjaayo ng'ezijja walala kakati World Bank batekinabo latest projects za Ethiopia eziri okuva eBoleko airport okwetooloola ekibuga enguudo ze bazimbye ezimu ze bagamba nti ziri untenable ne airport yennyini bazijje n'ew'omu China. Kakati ono si omukadde tajja kumukwata kubanga tamuliisa. Ekirala mukulu kibazo nze kyendowooza nalabye abamu nga bakyamuukirira naye kyendowooza nti nalabye mukulu wafula ng'aga nti kituufu nnyo ekikujja kubanga ensimbi zibadde zisinga okujja wano zibbibwa bubbibwa teziyamba nnyo muntu waffe mu byalo. Naye sirowooza era ensonga ne World Bank singa yadde nnyiivu nnyo lwaki yagambye nti zonna nzisazeeko ne projects zemadde ntambuza temujja kufuna okujjako nga mukyusizza naye yagamba nti zino zitambule naye empya tuyimirizza
kubanga basuubuzi wano we twali mu covid ng'ebintu bitabiri ku stand still World Bank, IMF, ADB baali beetala buli nsi nga bagenda mwetaga sente naga nti abantu teri kitambula teri business tambula nga baagala kutaasa ekonomi zammwe zireme kuggwa osingako sente zaaki ng'olabira ddala babakasanke bakasulu abaagala okufuna sente naye kyendowooza nti omukulu wa wano bamukanzeemu oba oli abo badde ku bamuteeke we baagala oba oli awo eriyo n'ebirala ebitebasanyusa nga any time nabo gye bafunye okukola ki okumuga nti munyige mukangise kubanga kati nja kutegeeza obuzibu omukulu we bwalina nti bw'aba gwanaga nti ffe tujja kubaawo onooba otya nga amabanja gakuli mu bulago sebo omukulu gw'oyogerako yakasayininga endagaano ne Algeria ya trillion mmeka ez'okutunda amata 1.9 trillion ogwo mwaka gumu bwe guti kutunda mata Algeria ate baga nti egenda okusala ne mukayana temukayanira ebaagwa mulimu ennyana katulabe ekinatambula kubanga omukulu oyo ye buli kiseera akutegeeza ajja kutegeeza nti tulina endagaano ne Russia okuzimba nyukirya eyo vaayo twakoze n'endagaano ne Russia etunda emmwanyi tetugenda kuddayo kuyita Germany na Egypt tutuuka butereevu tulina endagaano ey'okuzimba esigiyala n'ettake naye byonna oteekawo maaso abiri nga katobe nga gye bitambulamu oba binaabaawo oba tebituukirire naye nga kyendowooza ekirala kye twakola nti ffe twateekamu akajanja amawanga mangi agayisiza amateeka ago si Uganda yokka naye nga ffe twateekamu ne katemba ate naye lowooza nti n'omukulu oyo ekintu ekyo yakikola oba oli awo naye ng'asiikinga attention ya mikwano gye abazungu ayinza okuba nga yatuuka ekiseera nalaba nga relevansi ye gye bali egenda ekendeera entalo mu Somalia tezikyali kale bazungu baali bagala bave by the way jukira abazungu baali bamugamba nti naye I think it's time for you to leave Somalia onfuna bateekeyo ani alina Wagner endala wano there is no more okay utalo issue ya South Sudan is stagnant onfuna kati naye okwefuula relevant nti ejeri ya mukulu Museveni is a mercenary army ebyo gwo byogedde okufuna agambye ekyo anti naye ayinza okuba nti relevance gye bali ayagala abe relevant bongere bamupangise kaakati naye ayinza okuba nga kino yakikola to seek their attention ogende Russia okukyaza owa Iran wano naki just to seek attention from the Western. But John nga sinakuvaako emmeeza globally erabikanga ekyuka ekigambo abazungu kye baakozesanga olumu kizitoa the global hegemonic contention erabikanga ekyuka with the rise of Russia, renewal of Russia ku mmeeza growth ya China ne India agenda alingiza. India is the silent dealer waali bali abeeri mu west the abageography baziyitanga tectonic plates amayinja ensi kwetuula tegakyabalansinga bano abalina buminzaani buno obw'omubyalo obwabanga ng'eno oteekayo ejjinja eno n'oteekayo ky'opima ne bibalansinga tekikyali kya njuyi bbiri zokka kati
ono bw'atakuwola nga ngenda e Beijing ono bw'agaana nga mpita ewa Putin ono bw'agira ati nga Russia nti nze nga India ganze nina technology nti bwe bagaana bonna nga Iran akuga nti technology asima amafuta muina bano ba global players aba Brentwood bakyayina as much. Yes, very important. But are they the numero bachali nambe mu ngedanti we batali to food day? Yeah. Nabe. Yeah, right. Nsisimu yaffe, of course, tuli a neo-colonial state. Tuli ensi ekyali mbufuge obazungu. Kyekisokera ddala. Ensi yaffe eri heavily entrenched mu system joita hegemonic. Yes, Russia weri. Yes, China rising. By the way, so was those are the critical issues, the critical countries by now. Kwanga wotunulira our exports. And so we are the biggest destination in the Middle East. And now we're rising. See China? No, but John, now we're rising. See Russia? Hold there, John. Yes. Okugenda okufuna sente kata. I don't know about UAE wala. No okufuna sente kata. Eyatuuse leero ku macha. Bw'oba bakonvinsinze. Olw'eggulu. Obeera oyina yes or no. Yes. Temuli mu bukwakkulizo bungi na ki. Ne mu purchase y'ebintu. Eyagenze okutundayo bogoya. Bw'osinkana ayina ngambye eyabwe ngambye eyanguwa naga nti ngambye kati gwe leeta bw'ogenda agowa aga nti leeta n'amala nagamba njagala okulaba abakozi b'okozesa baasala enjala nti enviiri mpanvu baazibikkako nti baali bayonsa mwabateerawo ekidaala we bayonsereza okukakkana nga byakutaddeko obukwakkulizo era tojja bireeta bw'ogenda wano ekata Jordan ani awo ate ensimbi babadde bakyayinawo ezijja kati oli tukyamutunuulira nga nannyini mwayina ngambye kubanga oteeka okutunuulira ensi ezo zonna oba za Middle East oba China oba Russia oba India ne Western countries buli omu alina kyafokasingako sirowooza nti Qatar oba UAE ejja kuwa sente o investing mu SGR could be for them they are interested kikyoyagala kutuguza kikyoyagala kutuguza bwenkuguza nga neeteeramu ezange yensonga wasinawulira fanda kuva mu nsi ezo ku projects eza infrastructure ate n'aba World Bank oba America nabo tebajja kuwa sente za kuzimba kolero lya mwanyi kubanga they have their own processors lwaki ba promoting ababo ne bajja kuwa probably ensimbi okusupporting mbya health n'ebirala ng'ebyo abazungu abadenishi baki bajja kuwa sente mwagu kalicha no ekyo tojja gamba nti kubanga ogenze Russia Russia onogana mugaba nti yensonga lwaki bagenda Russia exhibition gye bakola Omwafrika bamanya nti ayagala mundu n'ekyo exhibition yo omudaala gwe mundu gwina kubeera very prominent kyekimu ku byatunda ye nti kakati ate ye Gasimbagane ne bannamawulire Aisha mu bagita African First Liberation abafuzi ba Africa abawerako mu kunyeenyamu abaagala independence abaagala ki bagiranga bati allegiance balabanga bano tebabawanga batuukako ewa Russia banga nti wange nti ffe ogamba kikali bwe bakyukanga olinaga nti wange temugenda mulindeeko of course ekyavaamu abawerako gavumenti zaagwa waliwo assassinations nyingi both sides zabikola olwaleero tetuli mu bipolar eri bagiyitanga bipolar ng'erimu babiri abanene kakati abanene ku kyalo kugenda kuvumera kagavubuka nga nago gaga nti mukoone koolabe
mwami Museveni bano bamugambyeko. I am sure UAE, Qatar, Saudi Arabia, Iran bwetubakwata obulungi essaawa eno bandibadde happy naffe. Uganda inetteeka ly'ebisiyaga lye bagikyunyizaako strategically essaawa tuflippinge tugende eri oba tukwate ku mutwe World Bank etusse tubeerenga musaasizi bwe yagambye nti abange nti munyweze enkoba. Peter ndowooza ensonga ziringa bbiri emukuzo kyenzikanyamu ne Muzeeyi Kakande nti tuli ku mukadde akwasiza ku mmere ye. Naye that said, Uganda erina byezzeekola nti eno yandibadde nga litmus test nti bali baagala okugezaako bala nti oli serious weetegese ddala okugendera ddala oba. Ekimu ku byo omutabani w'omukulu olutalo bwe lwabaluka omutabani w'omukulu n'avaayo n'agamba mu kino tulina Abarussia. Omukulembeze wa Iran najja n'atukyalira. Parliament bwe giraba olwaleero ennaku zino amateeka ge tukola nali ngamba Honorable Mwanga Kivumbi ono naye mugamba nti fe Abasiraamu tufuniddemu mukana akavuyo mu mpola mpola. Osanga lino etteeka lya Islamic banking lyandirudde olimaze emyaka emeka limalidde ddala emyaka mingi nga bakola dda etteeka eryali lyetaagisa okuba nti nno tukola enabling laws okuba nga Islamic banking ebeerawo ne bakiteeka ku shelf nekibeereyo nekituula ne bwe tutuuse ku mbeera ga nti osanga tulina okwetegekera ekyeya bwe kinajja tunoonyeyo soose endala naffe we tuyitiddemu kubanga bw'otandika okudda mu east bajjaga nti affe sente zaffe tuzireeta naye obukwakkulizo twagala buno na buno na buno and I think we tufuniddemu. So ndowooza bandyagadde okulaba oba Uganda eri serious ng'eyagalya ddala okukyusa amaaso nabo bakyusa envu. Of course fe abamu ku bisinga okutu ebyo-exposing kasijja kutona kuwaza but to expose them okulabisiza ddala abantu abo nti bye tubaako si bye baliko kubanga bo beerimbika mu human rights. Ffenna batufaanana tubali tuvaayo ntugamba naye nga mu human rights abuses eziri e Uganda eyo situlowooza si ye ekyasinza obukulu nga basse bantu wano kifa mukokko nga tukubye enduulu ne bwe battira mu bitaala nga buli omu alaba ne kamera weeziri bwe munaalaba ne banyiga abantu extrajudicial killings ziringa extrajudicial killings enkwata y'abantu etalina mupango bakwata bukwasi nga bwe babaagadde ne bababuzaawo ne babata at will. Bwe mubakubirako enduulu nga bagamba nti bali wano bakola diplomacy tebasobola kuyingirira byabufuzi mpola in their hands off naye kino ne kibanga mu bivve sebavve of human rights abuses gye baakalaba yakugaana basiyazi kulya bisiyaga. Ndowooza kyongera okuba exposinga kikye bali. So to me it's about testing oba interest zaabwe tukyaziriko because about interest era kyendowooza nti Kakande bw'ogaa nti omusajja nga yogeza ennimi bbiri alina okwogeza ennimi bbiri kubanga mmanyi ebisobola okuvaamu bwe basalawo ne basalawo they can destabilize you completely naye bakyabakwagala bamanyi okyasobola okubanywerezaako enne Congo okyasobola okubakwasizaako wano you are still the big boy. I hope he is still the big boy within the region nga bakyakwinamu essuubi they will sustain you. So to me it's about their interest. Ekyo kye baakoze is to test Uganda eri serious bweba eri serious balinze reaction ya musajja mukulu mu nteesaganya yaabwe kyekinaavaamu babamanyi ti palamenti ya Uganda agikubira entole bw'agamba nti kolola ekolola bw'agamba nti essa. So bwe banaatuula mu nteesaganya naye ojja kuwulira nga ajja komawo agambe nti bali tebajja kutufuga bajja kusooka kwekangabiriza tebasobola kutufuga ffe tulina values zaffe wana ebisiyaga biki naye ekyokutta tekiyiseewo ekyo tuteke tukireke kutta ku bisi kulungi tusobola kutta. So that's what we expect from him. Naye papa neka tunatayagala kutta
gy'obeera tebatutta olwo kifa mukoko bwerere okudda mu bigambo bya Musaasizi alina gy'abijja bwe baatula ekyankwanzi etteeka lino lyali litandise okujja mu mpolampola n'agamba babaka n'agamba mbabuulira mukitiza ebinaavaamu munaabigumira nti ye nja kubasala omusaala ye so Musaasizi is driven by sentiments ezava ekyankwanzi naye sirowooza nti President Museveni nenjagala gyayagalamu obuyinza asobola okubeera n'anywerera ddala ku jiko n'akinywerako I really don't know naye nga kya side bbiri number 1 public eraga nti ekyagala so omuntu ali populist ajja kukireerako kubanga public has been mobilized bagikunga kukyagala I really don't know kubanga fe waffe abantu batumanga banange temukkiriza I don't know who mobilize people you can sensitize us ne public ekiraga nti eyagala etteeka erirwanyisa ebisiyaga bwebaayo ekintu ky'omu ekyawamu ka breather Museveni actually ng'ojjako covid oluvannyuma lwa covid abantu awala badde bawuliriza Museveni ku tteeka lya bisiyaga baali balinzeko okulaba asayininga tasayininga era osanga n'abagamba omusajja oyo yeebala okuteeka omukono ku tteeka ly'ebisiyaga so a populist ajja kusigala ng'ayagala public kyegamba but at the other end nze musubira agenda kuza etteeka lino in parliament and ask for an amendment agambe wano twayitawo twakoze obusungu bungi ate ojjukira ebigambo bye nti yali ayogera n'agamba nti bamugambye ba scientist nti abantu abamu bazaalwa bwe bato abantu balabika bazaala bwe bato ate tusaanidde kubonereza bantu ba kitone ng'ekikula kyabwe nature or nature those are here words he's been studying whether it is nature or nature era naga nti bamugambye there is a percentage of people wadde ntono naye gyeri nga bo bwe bazaalwa so nzijukira waliwo omusajja bamuyitanga Okiso yali ansomesa human development psychology ng'ekyo kyekibuuzo kye abantu baliwo by nature or nurture so we expect a turn of event okusobola okubeera nga omuntu asigala n'akasakeeri ayagala kubeera kirumira mpiri bbiri enaayagalayo nenaayagalayo be bali bayibuli beeyogerako muwangatiro ba referringako tebookya neither cold no, neither warm no cold yo bayibuli egamba eriwunzika ebasesemi kati katulabe ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Mwanga Peter from the vantage point wootuula ku byenfuna mbadde ntunuulira wano okuba naade nnoonya sente tuzijjawa nga omuwozi waffe asinga obunene takyali World Bank interestingly Mwanga bw'ogateeza IMF ne World Bank between 2018 ne 2022 be bakyasinga but Peter two things ebizibu lwaki gali amawanga yes of course globally they are the cheapest naye kati bwetula ku graph ya concessional loans mu mabanja getwewaza getwewola twagenda mu high commercial loans twagenda mbasuubuzi kakati tulina n'eri twali tukima mu standard chartered problem lwaki kino Ethiopia oba endala tezipanikira ekirala your perception is wrong mu global influence waliwo abarabu abakuwola mu dola ya sente ze Dubai bazita bati dirham bakuwola mu dirham bawula dola ate abachina nabo boogera ludola bakola yani bakuwola dola nebe bakuwola that alone BRICS yagambye egenda kukola ennusu eyaabwe ey'amaanyi naye bwe yagambye India n'aganyiza ebyo sibiriimu kati bakola dola zani gozikola kati ebya sente byetaagamu mu influence abawarabu boliko nabo bayonooneka ogenda mu nnyonyi zaabwe zezisinga okutunda omwenge andi mwe abazitambuliramu nze nkubuulira nina gye natambuliramu ssebo Egypt Air ne music yamutumma ogenda mu gundi batabuliiki nnyo ogenda mu gundi mu hoteli zaabwe byosanga ewala byonna kati obisangayo when you are inside their hotel
kakati baleke ekyala ababawarabu boyogerako bonna the bazungu bwe babasalirawo both their defense infrastructure makati gwensi ogitunulira mu bya ssente ani asinza emmeri mu sea ani alina defense infrastructure protecting economy ezo zizo alinga naye Wagner alinga naye Wagner oleeta emmeri n'ogituuza okumpi ne Saudi ffe ne tukusasula nannyini mafuta y'abazungu n'ogitunuulira in terms of building babalinayo obuzimbe wali naye olwaleero ani yateekawo Kuwait ani yateekawo Saddam Hussein yali agalo zirivasinga ani yamuprotectinga yali gwe kakati Saudi Arabia ekola kyayitaani peace summit Ukraine yayise Russia kati yayise Ukraine kyagala okivunulira ekibazo genda solo ate omuvunulire kakati simanya bwe bitabo byosome naku zino ku global politics byebimu the influence is still ekyali eri mistaken they can't deny you see Peter slowly you see your capacity the players batandise okugaziwa Peter ebyo byonna muli ku ebyo amaanyi gali mu bintu bibiri my capacity to cause you danger or to give you peace munsi power raw power is not measured in kubugagga bwoyina obusobozi bwange to do harm obukuletera emirembe that's the real power is obusobozi bwange bwembala okyenkwagala mukukwegayirira walaba Russia Syria walaba Russia Syria mwena mwasimbula Russia naga nti geza obugagga bwonna ebitundu byonna mu Syria ebiina obugagga either biri ku abayeekera ba America oba America yebiriku ate ne Israel egikubanga bweyagala Russia ya controllinga Syria nega nti ono tavaako wano so that's why Putin yagamba nti bomba oloza Syria okay I will attack that one okay and I will destabilize your global economy mpulirizaako chovola baneboyogera otya president andi kati naffe oyagala kumanya Putin wa amaanyi agezeeko atakenye France President Macron agambe China we can't afford to humiliate Russia and Ukraine the world can't afford a fundamental statement zebakola ku Germany after the Second World War you cannot afford Germany as a poor country the world waliwo botasobola kuba baavu ku kaalo nemwebaka barandi mwanga awo wenyini woli sajja nga alina amaanyi you simply can't afford him poor mwanga awoli Africa problem is they can afford you to be poor and you do nothing I had my uncle is called Kakuru mulema kuguru kumukulema polio naye waona ina amaanyi kakati ye wajja mubala agwala katuno nnyo na akayuwa na anayo mwenge gwange mwera mwino okumombo bala but mwanga water nachuka no mwanga water nachuka for the last 20-30 years Russia abadde mulal nga ali mukasirise tabadde China abadde akura under the radar now they have capacity to stand up and say wano tojja kozingawo trouble bw'oba okozinga trouble nange nzija where China China yetasobola kutwala na Taiwan naye naye kugamba ne Taiwan ejirinani dao yajewaggulako it cannot sebo yatwala Hong Kong nekangaza nebagamba basebo Bungereza yatwala Hong Kong netekoma kukangaza n'endagaano ze baasayinira negamba kabulangane Bungereza tekyalina capacity erije tugambye kutabula nsi tejina babogolo babatisena Bungereza yanafuwa mu global
kabaka nyolo sikaganda baka nankole Bungereza is called an ally. Then waru ally, then waru another category friends. Simanyi mugwawa. Money mabe ba enough. For example, Bush yagaba more donation to Africa after the Iraq war. Because the America waganti go mazokola havoc. You must be seen into human face. Gomazo kuba bomu eri mu Iraq wawa kyabantu bakulabira mu kifaananyi ekyo gendo sange yabalwadde mu Africa eyo bawayo kasente America nabo balinga ango Gaddafi bamugamba gwe leta byuyina Saddam twamukubye because yabirese Gaddafi nabirese tolaba ono yabirese tumuleka we are very peaceful naye bakuba Gaddafi kakati so Peter I want you to understand how tutandikira now Museveni lwaki this matters nti bakusanze bode yefaanana etya judgment je yange Lumbe lwakusanze onywamu China nnyo buzibu nebe yakusanga nganga oli lugojamye ng'olina underlying causes oyina diabetes oyina HIV oyina ebiki era bagamba gwe wekweke kiba bagamba abakadde temutambula waliwo kategori kati Uganda eri mu state ki Abangereza we bagambira nti bwe bakoze statistics zaabwe abantu bafa nnyo COVID naye bagenda okwekanga ng'era abantu ababadde bafa buli mwaka e Bungereza tebasusseemu lwayanguyiza bwanguya be lwasanga nga banaatera ne lubanguyako naye nti finally when they did the statistics buli mwaka bwe tuba tubadde tufiirwa abantu 200 era be bafudde kakati problemu yo why there is a stampede mu Uganda nti lwakusanze okufaanana otya economy yo nga n'abazungu tebagijjeeko weekend ati bafunye perfect excuse weekend nafunye figures ezamazeemu amaanyi. One, government omwaka oguwedde last financial year abantu abagisupplyinga goods and services betasasula bayina 7.7 trillion. Yohana abadde atugamba wana ine organization gy'abadde atugamba nti etambulira ku kugulu kumu 7.7 trillion ate ya this year tunagifuna it could go to 8. Wanji are you saying in one financial year? That's what I'm telling you. Either figures ezo mfumbe nti bano babba government beziba it is these figures zenjogerako za auditor general. These figures finance ezina 7.7 trillion kubintu government areas government abantu beyali azamanyiza kachiteke mu Uganda abantu beyaliride ebintu byawe. It is another form of domestic borrowing. Yes, it's beyewoze andi bwetumaliriza nga tuga nti declare domestic areas kati bano azibewoze and this is Uganda for you. Nti sente zemu consuming to feed you. Nazo zirimu ebicupuli bingi. Whether bicupuli or not. Zezimu kuzirimu bilioni 5 zigenda okiryalinga yika echi we bagenda okulima ebikajjo. Omanye nedda deka muwanga. It's true. Chogamba kituufu. But people abakola domestic supply, they inflate their prices so high. That is a different story. You see Aisha, why your argument is wrong. Nti omuntu inflating supply yezo yagenze ne yewola on a basis yajja ku inflation sasula ye baba yewola ku 24% yamanyi nti wano nataddewo enjawulo bweti kati gwe botazimuwa you are killing an economy. Nenze kati okumuwa opportunity nti gwe bo supply amala kwayo kickback nazo yazitaddemu mali kwachitowulira miranga. Why you are not hearing a lot of cry is bana you can't supply. You know that's the other danger of the economy Jaina. Gwe muwanga tosobola kusupply nga toli connected. Yes. Oyina okubanga munda mwoli. Yes. Now ata bali connected babba government da
so ensimbi bazina mu warehouse. Peter, for me even then Charles, even then the fact batunulire nga part of your business enterprise as a country. Yes, they are part of the oil that runs your economy. Kati Kambabule figure ndala. Because you are arguing about that one. Kambabule figure about that one. For the last 2-3 years, government has defaulted on debt. Tetusobola kusasula mabanja. Netusasula interest. No. Default is in this nature. Bank of Uganda mu treasury operations yetusasulira amabanja gaffe gonna agebweru. Kasaga falling at due nga charge eri ku consolidated fund, because there's no treasury bills na mabanja loans that very day, that minute it has matured oteka okusasula. Bank of Uganda telling the government yo immediately ekirialinga government ekola kye bayita reimbursable ezaawo. Last 3 years zabadde 4 trillion. The government pays now. Government is ono na failinga. Bank of Uganda paid. You see, Bank of Uganda pays. No. You don't know what this is. You studied, stopped on a bachelor. Ate ya busome some economics. Kitovoya otambulirawo. Oh no, is the teacher of economics. Si je tuvudde. Kanti katola nkusomesa. Je tuvudde nti Bank of Uganda ya fadda. Gujolo than the Bank of Uganda. Techali Bank of Uganda. No, that is another story for another day. No, another story for another day. We're together this financial year. 2.7 trillion of reimbursable zabalemi to pay back. Oli akusasulira tumudiza on top ku 4 trillion. Is that because government will be World Bank and get 1 trillion mu COVID fund ojijukira bealeta likolikaga wait mwebe %, sigenda bawa sente nga you have wiped out your reserves. The government, the Bank of Uganda reserves now. The government of Uganda is heavily indebted. We have asked for that report. The government of Uganda is heavily indebted to a central bank. Danger. You get it, government of Uganda and mark you. Bezifuka, the duration to reimburse your 6 months. Bezifuka becomes government advances. Bezifuka advances, even the government pays Bank of Uganda interest. Danger ya honorable chayogerako. Danger ya status mwanga chayogerako. Chovola banga bonds enaku zino zinaka interest nga kawaguru nyonyonyo. So they issue bonds ziri ku about 11%. No. Emabega kawa ba ishinga ko bond ya 16%. They did. Kati chovola abantu chita economy newe that yani investing ze sente mu bintu ebirala is happier okuwola government negende ekola mwanga byagamba then economy never crippled. Munonya sente zikola ya so the question is government yakusanze you can no longer pay your World Bank atisa World Bank organizo zona you have a multi organ failure. Akatago kafu omutima mufu ekibumba kifu nayo kangaza oli wano akabaka nasobola kubogolwa naye nga biyali. Let me tell you this for the last 2 financial years Peter njagala kubulira ekintu kimu this fine quarter eno je tulimu government teyina sente to even pay wages. Kati tuliku ezijawo zetusasula akajjawo kitulyawo zenkolawo zendia omukulu gobi akubira owa owa mfuneyo wali ku collection account takuba afuna ja of course ali ku machine ku screen ajina ati akajjawo akagwa kuolya twatusha ku level ka mu mwaka konkola ka mu omanyeriyo omubaka wa parliament yabadde abalata ennaku zino. Why? Batusasudde
nisaategedde criteria kwe batusasulidde. Owulirayo Aisha nga bamusasudde, n'owulirayo Zubeda nga bamusasudde, ate gwe wa wakati Nsanja nga tebakusasudde. Pay them alphabetically. Oli yagambye tina alphabet bagivuddeko kakati tamanyi basasuza criteria ki. Bas kataringa. They scatter like that. Kati nanga nti olaba ffe aba parliament abayina omudomo ezaffe zijja ziti. Kata owuza Mwanga Kivumbi wafunye. Situation is so bad. Omubaka bwe yaŋŋambye ate ekirungi wagenderawo ababaka abalala. And I want to tell you, now that tunulira quota releases. You see, nga tunulira quota releases. N'omukulu yennyini Museveni. Just quota releases ne social first quota. Ezizo ze bamadde mu budget. That's not an issue. But for me, the state mwebakusanze, you can't pay for what you consume. Abakubanja tusobola basasula. Gwe nyini okubeerawo okwo kuli kakati. Anti ayinza okuba. Yes. Nga naye kwa kiri. Yes. Ayagala bano bajje boogere. Yeah, and kati ndi bubi. Kati bubi. Level kwe twabadde by the way. Nga tuzeeyo pre-parish forgiveness. Wetuli. Nti okuva wetuli twetaaga ku mabanja kugamba banange amataaseeyo Peter bonoolaba highly indebted poor countries mujje tubataase. We are in highly indebted poor countries. Mabegakawo baatugamba tuyingidde middle class. Mabegakawo omukulu yaga nti Uganda kati weeri eyingidde middle class. Kyovolaba the World Bank impact on the economy teyinza kwenkana kyeya kiyinza kuba na impact. Ompuliriza, what can cause a paralysis now? Nkuba butatonya. True. Yes, you see. Kyovolaba. Whether again, yes. We largely have a subsistence economy. You see, Kyovolaba waffe gyali. Lumonde gyali. Nkuba totonya. You are going to you have a paralysis. Kakati, you wait for the of nature. Eriyakugambye nti actually the real problem lies elsewhere. Onaga nti oyina 2 billion zeweewoze eza dola ezitudde somewhere nga projects tezitandikanga, projects tezikola, nti nga zo watandika dde okuŋŋaanya interest nezivubiriza ebizibu ebirala. Tezirina zo zikuŋŋaanya interest naye ze kyewazeewolera tekikola. Aga nti this is money that should have been igniting the economy. Yes, I know that there's Giovanna government, you have a multi-organ failure. Bakusanze nga goli mulwadde waggwa dda. Bakusonjola busonjozi. Kakati, people don't know why there is a big economy on refugee. Why there is a big economy on refugee and Uganda benefiting. It ensures dollar flow. Refugee, okubanga you a refugee country. Kyova World Bank we country World Bank ganti nabo ba refugee abo ngenda kubajja wao. Ababadde mu nsi yo. Yes. Era sebo nja kutegeeza you understand mukulu Muhammad oyese ensonga ba refugee. Many people don't realize bwe bwali okubba ensimbi za ba refugee, omukulu w'Entebbe yali very hard era n'alagira nti bakwatibwe. Lwaki? Wanga yagamba nti abasajja abazungu abo ebirala byonna baakwaki babivaako bannenya naye bampa max kuba refugee kubampera maxi hega byonna bannandi xxx walontuka democratic ate tekati nawe agakunkolawo problem walisabotwawo enkanidaawo kakati Peter nga maliriza my submission ku nsonga eno. I think first look emu strength ya Museveni, and this where we tugenze emu strength ya Museveni has been ebadde ya controlling amaje unknown to you, to the people. Museveni takyasobola kuraninga jeryo ku ame budget. I know disalira amagezi alitwale mu civilian spaces. Bazimbe ku nguudo, construction. No, not only construction, kati
beba managing immigration, beba managing because you first and omwami omuyangamba mbone lwaki balesa military police okukola emirimu gya traffic lwaki balesa mu traffic nanga nti ndowooza omukulu takyalina ssente bwalaba abantu bana nga baze ku kkubo omanya nabo bagula because you see John oyogedde ekyo kaŋŋambe abakyakala e Kampala Ministry ya Health yakliyarinze abaakawunyemu kuba luli baali babusikawo mbu simanyi buyina health hazards abaakawunyemu Ministry ya Health yabakliyarinze okutandika n'ekiro kyajjo bakkirizibwa okujja okupima abatamiivu ku nguudo kakati finally kyogenda okufuna because Museveni oyagala banywe nnyo naye beesale era eno message eyambanyi anarayi why eno threat nene kati Museveni World Bank bebadde ekola enguudo busomero buki sente zabadde aziteeka ku security and political patronage okugula okusigala mu byobufu. By the way, he's a procure. He buys himself to stay in power. Question yetaaga sente Museveni nyingi okugula okusigala mu buyinza. Gasimbagane ne bannamawulire Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ezikwanjulira John Kakande, Charles Romsha na Aisha Kabanda ne Muhanga Kivumbi. Charles kakati umanyi Eriala ajanye wano nti wayi Charles ngaba mukubye nnyo ye yakoma kutayebwa mu economics anti kikisinzira byogerako Muhanga Kivumbi avako hadisi kakati debate gituyina mu simple terms kujangu ulimi olwaffe two issues. One, nzinyine mvunza but nzijja munaki okuzitondora to remove them nzijja munaki omwagamba nyine ekikwaso the pin naye ya gold jenkuzisa zinafuna newola sente nengula pini eri mu gold jenkozesa okujjamu envunza yange kakati bamba mugambi tetujja kuddamu kuwa sente zobadde ojja China okujjamu envunza na okay nja kukozesa ekiko gana amagwa ag'ebiti but the larger question erintu iri envunza wafadda tusobola kufuna envunza nga toli mwavu so you collapse long ago kyovo ina envunza kati we know that twakola psinga dda nti kuno okwewola kwetwewola tekuyina kyekutuyamba it does not help the economy initially nga politicians the political elite when ali nnyo active mubo nga World Bank iteekako nnyo ekifuba conditions obukwakulizo naye nga tobukwakulizo bwekuteekako kati bwengenda mu kyalo kyewaffe oyina Rumshana ayagala kwewola sente naye kubaala nawo bawola oleta yekyapa n'okibawa but one of the conditions eri nti olina okulyawo ennyama akubaala ate olina okunywawo omwenge naye ate naye ku kyalo waliwo omusiraamu Muhanga Kivumbi akanza omwana wo nja kumuwola sente but I can only give you money omwana agenda asome ekyokubiri saagala takalyo ojja kulima mu nnimiro zange. Yes, you will dig in my I think what netakeriyo nawe olimeko omwanya ogugwo so that you pay me from omwanyi gwolimye so you offer me labor and ye omusiraamu ku kyalo kakati omusiraamu ku kyalo agamba naye neeyisayo sinungi onywa nnyo ogira so sigenda kuwola kakati wano bakibazo abayina amakanisa bano fe tujja kunywa omwenge gwaffe because we tuli tusobola ogenda netwowola ku bbaala. Yes, but what is the cost? Wanji ndowooza ontegedde kakati what USA ne Europe ne World Bank kye bakola is okukabukira
okutunuza ekisyoli tubina mu tulebyuko omuntu ayinza okutunulira bwati nga waliwo kyokoze nakutunulira natogera naye eriiso yakozesa okutunulira noma nti nyira ensobi eryo ddala ula kutunulira n'ekisyo nakutunulira ngola afe ale nga tassa tatunula ku bbali nakutunulira n'otunula wansi ogenda kujamu nga kyakutunulira n'ogiramu naye wankoze nki and my father ayina that tool ono tatunuza liiso akugamba aliwa bano ababentwood baga nti bw'otokola kino tojja kola kati Museveni wamutuusiza kati ye stage esooka oli akutunulira bwati nga waliwo byokola bamutunulira yagiramu bwati naye nga botera kujjako liiso naye ng'omanyi olaba wano balina omuggo wali balinawo jambia wali balina effumu byonna ebimanyi babiyina tebana bakutuuka ku ebyo naye bakutunulira bwe bati kati ye World Bank kati tulina okunoonya Ethiopia gy'oleese abazungu baba nga balina problem ne Ethiopia. In other words, ekisyolo okutunula bwe bati is diplomacy. In other words, bakozesa World Bank as a diplomatic tool. It is to give you a message. Nga bwe bagambye abeewo okubasa kakati tugenda kukozesa amagye. It's a diplomatic message. Now, Ethiopia birimu bibiri. There is the state of Ethiopia and then there is government ya Ethiopia. Bw'oba ina ekizibu ne government ya Ethiopia toyina kumaamulako state. But bw'oba ina ekizibu ne mukulu Museveni oyina okumaamulako the state. Tosobola kukyusa Museveni nga tokyusiza state ye. So chobola abaye bajja golooza nti awo we baagala. No, anti jebalaga. That's what they did with Gaddafi. Bwe batakkaanya ne Gaddafi nga toyina ngeri gy'omaamulawo Gaddafi nga to destroy nze Libya. Bwe batakkaanya ne Iraq nga toyina ngeri gy'ojjako Saddam Hussein nga tokoze ekito destroy nze so katulina okunoonya kiki ekibaluma. Where is the problem? Kulwaki batunuza because rino liiso World Bank liiso those are various tools ebyokutakuwa visa ebyokutagira kukangakanga mu economy ebyo is that liiso. So what is their major problem? Katunakuwadde baluwa kureije jina okumpi yes eyenyonyi eyagwe kalamoja number 5 ngagamba the army leadership mbaluwa jawatade ku social media the army leadership egamba abakalamoja abo abali kumpi ne gunship yagudde temujigendako. Now boba yagala kogana abakalamoja enyonyi je yagudde do you pass through a press release wamune ne social media Twitter enyonyi yagudde mu kyalo because singa yagudde waffe abantu balize n'okujja ku ebisubi okufuna eddagala wano mu Buganda uneegwa wano kumpi boda ezigiyimirirako tezisobola kuba wansi wa mutwalo. Now are you going to stop them using a press release? Nze nalabadde ngaawe banga yagudde abantu badde okukolawo defense amagye ne gagana abantu okukola ki abantu okugendayo. So eyo item number 5 yaki kati bo ekyo bwo kitunulira nnyo n'okiyingira muna n'okitegeera then ojja kumanya ekizibu ky'abazungu ne mukulu Museveni kyeba kukika. Kati Russia gyoyogerako ye yaleese proposal nze okubaawo Europe temwina kugiwa gaasi an alternative source of energy because ye bade supplying Europe ne energy. Aba Europe bagala kunoonya an alternative source of energy. Uranium wamu ne gas bebyo byoyina mu West Africa maybe ne gas nabiti Nigeria abazungu bade bagala kufuna pipeline eta mu Niger. Yes. Egende waabwe kati kitegeeza omulasha wabanga afungame mu Niger aba musaputajinze anti ngamba yo Russia teyagala Europe efune alternative source of energy kubanga bamujjako amaanyi because bamujjako waliira source of power. Now kakati tufuniramu wa nze ndaba kyandabadde kirungi bwe tubeera the alternative source of energy for Europe. Hakati ya America Russia jawe negamba ayagale muno nja kumuwa
naye kyenjagala onkolere lemesa gavumenti ezigenda okubawa ekkubo erina supplying gas. So the fundamental question eri nti Museveni eyo gy'abeera mu Congo wa bamukwatiddeyo nga bamugamba gwe togeza don't dare. Chovolaba in terms of diplomacy mu Congo, the Democratic Republic of Congo, ngayiga bayita terrorists, your ADF, abasala obwana bakola ki, abazungu bamugamba awo tosukawo, singa balumba ne badduka ne basuka kula eneno nga badde eno awo tokkirizibwa kukola ki kusukawo, what they call the ground limit of exploitation. Abara kyogera kunyo mu speeches. So why would they stop him? Chanda badde bamuyamba to pursue them. Nibagamba okay, bobanasuka wano ne bajja side eno fe tujja kubeekubira, because they're international terrorists nga bogamba. So why don't they help Mr. Museveni in that diplomacy? Now, so that cover Mukulu Museveni Javadaina nabo is gone. It has collapsed. So question erinti bagenda kusuka kule veno bagende kule vondala. And you saw it with Taylor. Just George Bush yamugamba go take Zaire. Inagenda. So bwamugamba tajatuka yeyo. What? So in other words, Mukulu Museveni wabanga wa kuwagira Russia byeyagala mu Africa. Nabali baja kuwagira abamulwanyisa. That's why you see America yachusa police yayo mu Afghanistan. Itikatanse kuchusa ne police mu Somalia. They are talking to the Al-Shabaab. Saudi Arabia boyagala okujiragira mu bweti ingayagala kuleta mu kimberembere. Now the Americans are talking to the Houthis mu Yemen. In other words, so Oluja, I don't even see how Museveni can handle. And therefore, Zinolon Zogamba as the alternative source. Siraba how you are going to get money from China as yamba fee. We the Ugandans, because China will go loans ekuwerako the consultants ekuwerako nabagendo kukola. China's problem neza bazukyogede, they are bonded loans. Yes. Omanyiza okuwola because of your cash flow. Nega nti company kati Simba radio or aga kitaga kutekayo chapa. Bank emutunulya ku cash flow over the years. Namanyanti onaleta bwezi nebweti nga ina reliable impeccable track record. Nega gwe ngenda kuola $5 you will pay me this way nga tunudde just by your cash flow account you ezisobola. Negwe bogenda gwe Charles gulu omushana baganti lete chapa wano. Kubanga gwe bagenda okutunuulira ebyafaayo nga tebaziraba bwe zijja. Buli akajja ku bank account akajjako. Naye waliwo omusajja yagenda ku parliamentary avenue ayine mundu ye n'okwegendereza sobola tuola on the basis of track record and the cash flow. Yegamba bond to bonding a uranium war. The danger. To bonding and amafuta. To do bond. Katanayola ekize Museveni kyayina gana amafuta gembadde mugamba agenda okusasula kwa yatugambye biriaga mwezi because oli yagenda kuyiika ayina capacity one tajja gasima muri basini kugambe tajja gasima bino pipeline yabadde alowooza katirane egy'ebizimbe by the way egy'ebizimbe genda tukolera refinery it can't. By the way, a sentence of pipeline is a World Bank. No reach ezo ndagano tetwagikiriziganya akodda. Yabimu kubiri endangered. A pipeline catch-22 situation. Aba China n'aba France abali mu oil sector total bo interest yabwe yako exportinga si ku supplying a local market. Refinery Iran jatusuubiza jabuliddwako investor ne Iran yatusuubiza ya Iran tukafuna amafuta gaffe tugakozesa mu motoka oyana mufuna kiregeeza toto
nation kuba nagenda maaso kitegeeza nti amafuta bijja kubanga tuge exportinga ate tu export ago muwanga yampa ekibalo nga tekinyirira nnyo wala nti alimu embarrassment y'amaanyi talina investor kuzimba refinery olabika ozuukuka leeti Iran yatusuubiza technology azimba akantu isi ebya Iran nga tebigenda kukola bw'oba otunuulira because tuli ku borrowing ate twabadde Russia and I'm talking about ekyapa ky'owaayo we are discussing ekyapa ky'oka kujiwa Russia by the way Museveni refinery jiwa Russia abazungu ne bamugamba jiveeko najivaako yaddamu tobawa baso abakolemeseza Russia basobola okukkiriza Iran but you see the other thing is abo nemesono gwempa bwoba tompa nga nzirayo n'oli gwoyogerako oli wayala okuteeka pipeline bakugambye atawaanyaawo omuyekera atawaanyaawo bw'asukka wano tomukwatako era kati bagenda kukola layini ndala ng'eriku mafuta akutawaanya ogasima kibazo naawe weewuunye bw'abanga Russia is the second biggest producer owa oil lwaki yandibadde ne interest okuyamba gwe ate naawe producing oil? Does it make sense? It doesn't. Certainly doesn't. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. John, some positivity. Wiki eno Mwami Museveni mu lukiiko gye saafunye mukisa kugenda yatuuzizza aba presidents abalimi b'emmwanyi mu Africa ne batuulamu ne president wa Ethiopia yabadde kuno namulabye yasiba amarasta. Ethiopia is Africa's biggest coffee producer. Wamu n'ekyo on the sidelines erino eggulire lyolaba wano nti Algeria atuggulidde tugenda kukola export y'amata 1.1 trillion ezo nti tugenda ku exportinga amata. Yes, in Algeria anywa amata is subsidized. Government ya Algeria kuterako sente. Naye bei eri amata is lower than Uganda. Diru bagikoze Uganda egenda kufunda y'amata. Eri Algeria lita bwebe egula siringi 5. Kakati wano chazi lwaki toleka don't go for a lie. Mu preamble yo don't authorize him. John Zombi nalabye abafirika between you Charles na Aisha mwena actually nembaweereza map y'abalimi b'emmwanyi mu nsi yonna n'abatunzi b'emmwanyi abatonotono beetuddemu ne beekolamu omulimu. Kantandikire bano briefly kumata ku mmwanyi bwe nali nga sina kuba mu New Vision twakuba story nga Uganda emaze okuovertakinga India mu kutunda emmwanyi mu Italy. Okay? Naye story yali egamba eki ishu yalimu nti India nayo yalina endowooza nga ya Museveni tuzeesiikire tubatunze eziwedde ayiwedde ne bagamba nti sebo India wokibuukize nti bweyakoze nti naye emmwanyi nnyingi tugende Uganda ezo zenywere full stop. Owo gw'osiise mu abayindi bamunyweyi ffe katufune wa Uganda tukole ki twesiikire fanga tumanyi nkusiika waffe getwagala. Kaakati ze nsi Africa naddala Uganda obuzibu bwerina atukombayinga ebintu bibiri. Buyindi y'omu ku balimi b'emmwanyi abanene. Omukulu Museveni ayombedde gy'asaka alowooza okusiika kaawa amuguza abazungu bayomba nabo kakusaawa eno aga nti twesiikire twaguze ki naye saba omwaka guno oguwedde yafulumiza obumbi bw'essente obuwerako ng'asomesa abavubuka okunywa kaawa olwekyo akatala tano kyokka naye twadde n'abavubuka ba Eastern, was it Eastern
Northern gagani neze sende nga stwazira abakeezi okunywa kaawa omu ku bandibadde baafuna ekikulu nti ensi zaffe zino Uganda ddala okusinga ne Kenya ndowooza si tetuli banywi baaki bakaawa. But also John Lindako, for income to make meaning, it needs to be substitutive income. Mugwanga. Singa kawa abadde muchere. Nti bannayuganda bali ba muchere kungwa oba ngano. Nti n'olwekyo bwe banaalima eŋŋano yaabwe tebajja ku importinga ngano na muchere. Awe yo substitute income ekola sense. Bannayuganda si banywi ba kaawa. Kitegeeza nti kaawa tetulina gwe tu importinga wano impactinga income yaffe. Nekasoke mbuzenga fala. Edda batugambanga ekaawa bamukolamu amasasi. Ndwali. Kakati ebyo byalinga bibozibozi bya Wakayimba ne Wante. No bomusana byasinga kumanya bemundu gojja kuyibuuza. Ekikulu kiri nti Africa si continent enywi ya kaawa. Esinga okulima kaawa. Ekyokubiri enebwe twegatta sinju ya kaawa temukola buzinzi. Mapu gye batwalaze payi charge batwalaze ngo asinga okulima kaawa emmwanyi atwala more than over Brazil nga agata Africa yonna atwala more than half of the asinga Africa yonna ng'ogigase. Ate abazungu baatukola ekikolwa ekibye ennyo. Abazungu okumanya nti basajja banyazi kungwa nti n'ensi ezaali tezirima kaawa mu myaka gy'enkaaga n'egy'ataano nazo bazinkalejinga ne zitandika okulima kaawa. Kati supply nebanga eri so widespread gwe bw'ogamba nti nze sijja kubaguza mwanyi atali kaawa musiike nga bagenda awalala ekitegeeza nti supply yo teyinza kwaki kugwawo. Nze nalowooza nti Uganda kikulu okuteeka ensimbi mu kaawa, naye Mwamudani bwe yali atusomesanga yateranga okuyimba akayimba. They consume what they don't produce and they produce what they don't consume. Nga kimaking sense. Nti kakati bw'obanga gwe oli ku kaawa gotanywa ate n'oli gy'olowooza okumutwala alina abaprocessa bo be batajja naye ajja kubawaanirira nnyo kwa nti ki tebafiirwa kubanga Nescafe n'amakampuni amalala these are huge entities mu Bulaaya. Bulaaya tegenda kukkiriza nsi zaffe kutwala kaawa nga bali abaabwe obajjeko business amata okujjako nga okukiriza Nescafe amata. First of all omukulu na vested interest which is okay. Charles yali wano n'amuchallenging last week n'agamba nti twagala okulaba ku nnyama ng'eri packed ng'egamba nti Kisozi farm ko n'erinnya lye tibaburwa ng'ennyama eyo kaakati bwe babataddeyo amata wandibadde omukulu omukwata mu bugalo nani mukutte mu bugalo naye nze kyemutegeeza omukulu oyo ye talowooza tulime mwanyi ensawo milioni 5 ekisinza okutatana almost milioni ekitatanye Uganda ne East Africa kiri ekimu nti balowooleza nti abantu bo baleke nga baavu osobola okubafuga ebintu byo ebitunda obunaayira. That's the wrong philosophy. Gagawaza abantu bo banywe amatago ekisinga okwennyamiza. Ate otandise ku byennyamiza nagambye noonya positivity. No, by the way, it's a very good okufuna market ebweru. Naye omuntu awansi ayingira mu lwa afuna mwanyi. Ati yatunda. Akatale k'emmwanyi ennaku zino kabadde kalungi. Era kakyali kalungi. Ab'emmwanyi nga basmilinga. Abazikuba kase. Era abatunda kibooko abasingako obungi.
nga bakyafuna kitono nnyo. Actually ennaku zino eriyo trend mukwano gwange ekijamu yaŋŋamba bagiyita wet pulping. Emmwanyi bwe muzinoga wawa obuuma bwe bagula tokyazaanika na bikuta, baziteeka mu kyuma n'ozooza, bagiyita washed, naye asinga kukola ku Arabica. Bw'ozooza n'ozikuba n'ozaanika nga kase. Ekyo si kya nnaku zino. Taata wange ebyo yabirimu nnyo mu 1990s. Tekitandise kati. Ekizibu ekiriwo ebyo ebibigaana okukula bye twogerangako kiki? Ekirala ani tukoze amatago googeddeko n'ojja kwesanga nga at the end of it all the middlemen bafunyeemu nnyo mu katale ako. Mu businesses zonna mu nsi Aisha bwe bibeera. But we're talking about governance. This governance yandibadde esukako ku ensi yonna kyoyogerako n'enoonya omuntu wa wansi ono afunamu atya. Algeria but you need also the middlemen nabo bakole business. No, we have not helped them. We killed cooperatives. Tetubayambye okukola cooperatives, but oli bwagenze mu mata yakoze kiki? Abantu bano ababulijjo bafubako nnyo okulaba nti beegagamule banonye basobola okutunda amata. Naye bwakunoonyeza akatale k'emmwanyi Aisha bannyoka abalima emmwanyi n'abazisuubula wakati awo nabo beeyongerako. First of all nze okutunda ku pie chart Peter gye twagabanyeeko ffenna. Nzira kuyozayoza first of all nyakwebaza kuyozayoza Uganda okutuuka awo. Tuli mu 10 erisinga okulima emmwanyi. Tuse kuva gye tuve mabega. Era nja kulowooza nti 5.6 million bucks. Government ekinamu mulimu gw'amaanyi. Kubanga Buganda government ogyeko omwanyi gwe tujje Congo teziri substantial Charles. It's a fact Charles nti abantu emmwanyi zeeyongeddeko obungi. Actually n'ezimu ku Kenya zeetunda zaffe zaawano. Naye fe bojja ebutambala 10 years back ku mmwanyi ze twalina emabega ku bakitaffe nga bakyaliwo waliwo emmwanyi n'obaawo obulwadde obwajja ne bumalawo emmwanyi zonna n'omutima ogukulima emmwanyi. Nti gavumenti tiyafaayo until recently nga coffee production shiftinze nedda ewaabwe. Niwano coffee wheat ya destroying emmwanyi zonna mu Buganda tiyafaayo. So olwo lubadde lutalo okutuukako awo. Naye kye tuseekwedde okukola kulaba nti eyo bigger market gye tufuna etuuka wansi sente zituuke waggulu. The money is going to end. Kati mwami Museveni akugamba ye tayagala kutwala kase. Tayagala kutwala kase kupima nsawo milioni 5.6. Yayagala atunde emmwanyi nga bw'eva wano egenda mu kikopo. Peter ebyo abyogedde okuva mu 86 nga azze mu governance. Ebyo babitubuulira tukyali baana bato era ebituleese kulwanyisa bintu byaffe. Omukulu Museveni anywa kaawa oba anywa majaani oba anywa matamerere. Peter 40 years down the road nakati tukyayogera ku ekyo kitwalidde mukoddomi wa Museveni nakutandika okuyigiriza abantu okunywa kaawa. Ne muganda we yatambulako okukola ebiraalo by'amata. Naliko Algeria emabega kaawo katonotono singa yagadde okuyamba nnyo bannayuganda. Algeria ebimu neewuunya muwanga. Algeria ebimu ku bintu byebakozesa nnyo ntangawuzi. Twalina Honorable Balintuma Nsabo naga singa tufunako ka portion katono nnyo ak'entangawuzi zeewaffe okugenda ka Algeria tujja kuba tuyambye abantu. But you look for who can help you oyambe local product eyo. Oli byagambye mwe entangawuzi emmwanyi zamala kusenguka n'ezidde eri. Kali entangawuzi zinakumala kusenguka kuva Butambala ziweka wale wezigenda okuyambye. That is market. Sayagala okuyamba. Gasimbagane ne bannamawulire. Charles. Yes. Dakiika 2. Ekisooka mu the industrial world wabanya nnyo ettaaba and wabayina pollution. Coffee is life. So akataleko kajja kubaako because coffee bulamu. Ekyavudde mu lukiiko olwo mukulu Museveni agamba what is the relationship of taaba? Kanti bampadde nankani 2 hours but buli oli bwanywa ettaaba nga kuli kumpi okujjamu ekyo okujjamu that damage yingidde muggwe coffee ejijjamu. Now kakati tugenda somesa abanyi benjaga ewaffe. Kakati mukulu Museveni kyagamba mukulu Museveni kyayogerako ku value addition. Jo
mukulu kibazo waliwo weyantute kulaba engeri gye bagatta value ku mwanya ko twali tulina debate eyo that's Gasimbagane twagenzeeyo first and foremost n'okupakinga lwabadde lutalo where you even have wonywera omwanya oguli packed tulina na parking anti you need facilities yayagala tugende Bungereza gye bazimbira abantu we banywera omwanyi because bali they invested in it ne wana abagezaako tabayambye and tutogedde nnyo ku Africa 2000 caps 1000 caps mugende munoonye yagwetya ane mukulu Museveni knows how engeri gye yagwa ayete amukwatirako kakati sebo ne ban cafe eri kutaka yes ezigezezaako wano taziyambye kakati ezigezezaako wano taziyambye naye eziriwe ezigezaako nawo ozigoberere nnyo zirimu omukono gw'abazungu ezisobola okusurvive kati oli omuvubuka yatulaze alternative to Red Bull energy drink osobola omwanyi kugukolamu energy drink ate abantu ono banywa energy drink nnyo naye n'atugamba kasito kagula wali kali akacupa ak'omwanya aka energy drink oyina okukanywa within 2 hours toyina kukanywa konna because it's a lot of energy naye ekyokubiri oyina okukanywa within 2 hours bwemba wakajja wali nkatwala ekisaasi gyembeera mu traffic jam ntuukayo nga kafuuse dda butwa mazzi yes butwa whatever it is now so olaba even the technology preserving teriyo biringa ziri vaccines ezasooka okujja now ekyo kimu ekyokubiri that ebinika eddawo abasalamu bafeeyo babeeranga n'ebinika gye bafumbira mu caayi engerimu omujaja naw kati ebinika gy'ofumbiramu omwanyi gwa value guno gwayogerako tosobola kuteekamu omwanyi gwa Museveni wano mu Uganda bw'ogukola wano engeri gy'ayagala ogukola tokusobola zempeke zobadde the capsules zobadde oyogerako ebali ebyuma byabwe empeke ezigendamu zeezo ze beekoledde bw'oteekamu ezizo tezisobola kukola ki tezisobola the coffee chain eri controlled the capsules controlled eyasooka zikola yali Nespresso bwe yazikola ya lookinga n'akatale n'agamba okumala emyaka 10 mu mashini yange musobola kugenda mu capsule bweti nze njikola kati ne baggulawo oluvannyuma eri abakola capsule naye buli akola capsule akola mashini kati mashini ogisanga ng'eno etwala za Starbucks eno etwala za Nespresso si buli omu nti gojja kukola kapsu mashini yani oyina okukola mashini ezizo abantu bazikirize mu maka gaabwe nti ziri safe ahe ne kapsu oba partneringa n'abakola mashini ne bajja wano ne bakola kapsu kati kyekyo kye bagamba nti kiro y'emmwanyi nali tubala ne lw'omushana kiro y'emmwanyi ngegula dola 10 mu something kati 10 mu something si mwanyi zino nsike nkube obeera wa producing ze capsule n'ogipackaging nenge ina mashini mwegenda oraba editor simayo baye ni chief owa New Vision retired naye abadde kimanyi naye alina kugamba kati wetaaga sebo anko tom singa kimanyi honestly and I'm being very honest he needs an exam on this either in conversation agiyimirize ya value addition owa tunyonyole nta akitegeera that guno omwanya okugongerako value gwino okuyingira mu bikopo by'abali omanyi omusajja mukozi wange yabeeranga yali nange entamu eŋŋanda aganene nga mwasiikira kaawa we n'amuteeka mukuma n'akuuma ng'anyoola n'akola kaawa kanga baavaawo dda bazungu yabalalo nti bagusiika nga binyeebwa use it by minute now and it's one paragraph or one sentence
company ezitwala omwanyi gwaffe wabweru zolaba wano nga ziringa eziliroko kyagalanyi asagala kwogera amanya ga companies kati z'abanannyini abagula omwanyi wano. Yes, bali bateeka wano zi company. So therefore tofuna zina amanya maganda naye z'abazungu. Kakati therefore tofunamu foreign currency. That's the danger. Boba sente sigarayo eri wano ne balagira banka zaabwe ne zikuwa Uganda currency. And that's why it's very stuck. Peter, two things, a quick one. Amata. Kansubire nti impact y'amata tebeere impact gye twafuna ku byennyanja nti abantu basiba tebalina byannyanja byabalya. Let me tell you, impact ku mata nga empuuta fe twakulira nga tuli bato nga kimulye ne mukutta ewaka ng'empuuta muzeeyi wange aleeta empuuta namba empuuta namba bwete ate si buno butonotono mpuuta namba naye kati kyali soono n'omugamba agenda agula kilo 2 ez'empuuta ewaka. Kilo y'empuuta eri ku mitwalo 2 and the mitwalo egyo you see you have much higher than beef. So ekyennyanja tilapia tilapia engwege obutali bumwana akaaba ekyekalamu emu mumanyi mbigwa sirya nyama ekyennyanja ekinene mitwalo 4 eki semutundu nagenda ne lw'omushana gyengula semutundu y'omushana n'alaajana ekyo oba okyogera toseka nagamba nti waliwo yagenda ku parliamentary avenue nga bamubanja n'abako kyakola kakati semutundu the other one yasoose engege oba empuuta zalinva za mwavu kakati bwoba ng'ovudde nazirya amatanga wanatana okugirya nagirira amatanga ngafe abasomesa abawansi tulya mpuuta bwoba ng'olaba nti kati omwavu takyagirya then we are gone. So nga mugenda mu katale k'amata be very careful because you see abantu tebawadde nutrition mu mata mumputa that's already protein kubana abato to grow. Then World Bank netwala ebyennyanja byo nekuletera obusente world market okugula eddagala because abana bosibala. So you have to be very careful. Sebo kimanyidwa bulungi vision the ankole je tulowooza nti yeva amata ate yesinga abaana bali stunted. Yes, abana bali stunted. Genda kukiddako. As Museveni, the big question, as he wants to export our milk, tumubuuze anatulekerawo galiwa ate kukositiki. That's a fundamental national patriotic because the question luli mwana azaalibwa ewaka bano abakyala bano tebakyayonsa. This is the reality. Bagasimanya biki bigira biki sebakyagala kuyonsa tebakyagala kuzaala tebayonsa. It is now the poor mothers aba breastfeeding bona bano abasomye bano they don't breastfeed bamwogera muzungu they don't breastfeed. So the big national debate mu milk debate abaagala Museveni atugenda ekitunonyole bulungi akinganga gesa ajja kumanya nti mwana ali musajja. Ekyokubiri ku kyemwanyi mukyogedde to roast omanyi kiganti ngenda kukola mwanyi kitegeeza nti olina ekyuma ekyogenda okukola kikole mwanyi. Is as simple as that. Nti ogenda kusiika mwanyi otegedde gwe olina ekyuma kyeweekoledde ekikyo ekigenda okusiika mwanyi ogenda kwoli agambye togenda zinywa ate n'ekyuma akikola y'oli anywa. Gasimbagane ne bannamawulire.